بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. سورة النجم الله سبحانه وتعالى قام والنجم الله قام عند يد منيني يتبع الثريا إذا هوى ويبانجي قد منيني سبرو كونكا atolu vanyuma nebula ku maaso gaffe neerabika ekiro emisana nebulawo. Allah agamba ndayidde munyinyi eyo wanabamanyi gye batugamba eyitibwa Thuraya. Mu bwengulu eyo Allah ayina ebika byazisse eŋŋendo bingi Allah subhanahu wa ta'ala byalayira, naye okumanya kwaffe ku bwengulu olw'okuba kufunda ffe tukkiriza bukkiriza. Abamanyi obwengula bwe bufaanagana ababutaganjula bayinza okutegeera ate okusingako ffe. ما ضل صاحبكم وما غوى. ekimulayiza kwe kututegeeza ma dalla sahibukum, mukwano gwammwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam tabulangako nti ali mu bubuze, tayononekangako ate tabulangako kuva ku mugendo Allah wamwagala. nga mmwe bwe muyinza okitwala ne mumuyita omulalu, ne mumuyita omulogo, ne mumuyita omuyimbi, ne mumuyita omutontomi, Allah byonna abigoba. Mu aya eno ng'agamba ma dalla sahibukum, tabulangako kuva ku mugendo gwe twagala, wama gawa ate tayononekangako nga bano abamuzannya mu firimu Abamerika endowooza gye bamulowooleza si bwe yali. وما ينطق عن الهوى. wama yantiku ate tayatulangako na kamwake ku bigambo ebikwatagana n'eddiini ya Allah anil hawa, ng'ajja ku kwagala kwa mwoyo gwe. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala yamukuuma obutabeera nga buli kyayogera akyogera mu kwagala kwe, era byayogera bulijjo byatunyumiza nti ddiini abijjawa. Allah agamba bw'ati, إن هو إلا وحي يوحى. in huwa, tebiri ebigambo bye byayogera naffe ng'atuyigiriza eddiini, illa okuggyako ebigambo bye wahyun butume, wahyun bubaka, yuha obumuleeterwa nga buyita ku Jibuliru abututuuseeko abeere ng'atuyigiriza eddiini yaffe, tubeere nga tutuuka eri Allah ng'atusiimye. علمه شديد القوى. allamahu, yamuyigiriza shadidul quwa, omuyitirivu w'amaanyi nga ye Jibuliru alayhi salam. Allah yamukolanga malayika w'amaanyi nnyo, era Allah subhanahu wa ta'ala mu maanyi gamwenyumiririzaamu. ذو مرة فاستوى. dhu mirratin, nannyini maanyi agatayinaayina mu bitonde bye subhanahu wa ta'ala. fastawa, era lumu yamweyolekera mu bwengula ng'ateredde. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaba ku Jibuliru mu kifaananyi kyo ekyennyini Katonda mwe yamutondera ng'alina ebiwawaatiro 6, naye ng'ekiwawaatiro kisobola okubikka bayina al-mashriq wal-maghrib. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Jibuliru mube nakola namukola, mubalina amaanyi mumukakasa, mubalina amagezi mumukakasa, alina amaanyi ag'enjawulo. era nabbi sallallahu alaihi wasallam alamu yamulengerako mu bwengula nga yeetadde, naye ng'ebiwawaatiro bye 6 byayina, buli kiwawaatiro kisobola okubikka mashariki ne magharibi. وهو بالأفق الأعلى. wahuwa bil ufqi al-a'la, yali eyo waggulu mu bwengula nga yeetadde, eyo waggulu bil ufqi mu bwengula, al-a'la eyo waggulu gye yamulengerera nga yeetadde mu kifaananyi kye Allah subhanahu wa ta'ala kye yamutonderamu. ثم دنا فتدلى. Thumma oluvannyuma bw'amala okumulengera mu bwengula eyo waggulu, dana yajja asembera mpola mpola, fatadalla, n'abeerera ddala kumpi naye. yajja ng'asembera mpola mpola, n'ajja ng'asembera awali omubaka, ng'asembera okumpi ne nabbi sallallahu alaihi wasallam okuva mu bwengula gye yali. فكان قاب قوسين أو أدنى. Fakaana n'abeera qaaba qawsaini, mu disitansi ng'ey'obusaala obubiri, aw adina, oba n'okusingawo mu kubeera ekinnya n'empindi, amakulu mu kubeera ku lusegere lwe. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti Jibuliru yajja asembera kumpi n'omubaka. Fakaana n'abeera qaaba mu bbanga oba mu disitansi qawsaini, by'oyinza okutunuulira ku busaale nga buli bubiri, aw adina, oba n'okusingawo mu kumubeera ku lusegere oba mu kubeera ekinnya n'empindi naye. Kawusaini abamanyi baakivvuunula mu ngeri nnyingi.
naye tafsiri gyenja okutwalirako yetegeeza nti bw'oba wali olabye akasaale kabeerako omuti gwe twaliisa omutego ate ne kabeerako n'akaguwa akabeera ku kasaale okwo. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti omuvvuunuzi eyavvuunula kawusaini omu ku bavvuunuzi yagamba nti distance eri wakati w'omuguwa ogubeera ku kasaale n'omuti ogulinga omutego, distance eyo ye yabeera ng'eri wakati wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ne Jibuliru mu kumubeera ku lusegere oba mu kumubeera ekinnya n'empindi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye nti yasembera Jibuliru eri omubaka ng'ava mu bwengula n'ajja ng'afunda mu mbeera ze n'atuuka okubeera mu distance eringa wakati w'obusaale obubiri oba wakati w'omuti gw'akasaale n'akaguwa k'akasaale. Distance eyo gye mulaba amakulu akutegeeza nti nno yamuli ku lusegere kumpi ddala n'amwetegereza. Fa'awha namuwa obubaka oba yatuusa obubaka bwaffe ila abdihi eri omuddu we Allah subhanahu wa ta'ala, omuddu we Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma awha, ekyo kye yasobola ku lunaku olwo okubeera ng'akimutuusaako ng'obubaka yakimutuusaako ng'asembedde ku lusegere. Allah atugamba nti fa'awha ila abdihi, Jibuliru yasindika obubaka eri omuddu we Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku lunaku olwo ma awha bwe yasobola okumutuusaako. Ma kadhaba alfuadu ma ra'a, ma kadhaba alfuadu, omutima gwa nabbi tegwalimbako ma ra'a, ku ekyo kye yalaba Jibuliru alayhi salam bwe yamulaba, bwe yamutunyumiza, era omutima gwe tegwalimba. Bwe yatugamba nti mugazi ayina ebiwawaatiro 6, ekiwawaatiro kibikka mashariki ne magharibi, teyalimbako yadde n'akamuna ak'eddagala. afatumarunahu ala ma yara, afatumarunahu, musazeewo okumuwakanya ala ma yara, ku ekyo kye yalaba n'amaaso ge kyewuunyisa nnyo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukakasa eyakula nammwe nti teyalimbako, kyewuunyisa nnyo mu bukulu bw'ate okumulimbisa ng'abagambye nti nalabye ate ne mugamba nti teyalabye. walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, walaqad ra'ahu, era lumu yamulaba nazlatan ukhra, omulundi omulala bwe baali batambula al-Isra wal Mi'raj. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalaba Jibuliru mu kifaananyi kye kyekimu nga kye yamulabirako ng'ali mu bwengula, n'amulaba emirundi ebiri mu kifaananyi kye Allah subhanahu wa ta'ala kye yamutonderamu. inda sidratil muntaha, inda sidratil muntaha, naddala mu kifo wali awali omuti ogukomwako buli kitonde. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe balinga agenda mu ggulu, olunaku lwe yalinnya mu ggulu yagenda nga Jibuliru yamukulembedde, naye Jibuliru alaihi salam bwe yamutuusa, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yalinnya okgenda mu ggulu, Allah subhanahu wa ta'ala yamulaga ebyamagero bingi nnyo. Yali akulemberwa Jibuliru alaihi salam atuuka ku sidratul muntaha, omuti ogukomwako ebitonde byonna, nga tewali kitonde kikkirizibwa kubeera nga kiyitawaawo okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuusaawo, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibuliru bwe yamala okumutuusa ku sidratil muntaha n'emugamba nti nze wano wenkomye, tetukkirizibwa kusukkawo, n'amulekaawo ye n'agenda. Nga bwe batugamba bannaffe abayimba ku Buruda ne batugamba nti a'la samaa'i samaa Muhammad, Jibuliru qaala lahu taqaddam, nti bwe bamala okutuuka eyo mu bwengula Muhammad gye yalinnya, Jibuliru yatuuka ekiseera n'amugamba taqaddamu, wano nze wenkomye, gwe genda mu maaso, tetukkirizibwa kubeera nga tuyitawo. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bugenyi kwe yali yafuna obuzibu, naye olw'okuba yali ayitiddwa ate ebintu byamwanguyira. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okubeera nga alekeddwawo, Jibuliru amwabulidde amututte, ekifo kyalimu takimanyi, ebitonde byonna gye bikoma, n'ayeewuunaganya ki ky'aba ayogera era ki ky'agenda okumugamba. Naye Allah subhanahu wa ta'ala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyumiza nti Allah yamuyigiriza ekyokwogera, n'awuliranga mu mutima gwe asaanidde okubeerako ky'ayogera. Ebigambo byayogera hadisi zitunnyonnyola nti yayogera ebigambo bino: attahiyatu almubarakatu assalawatu attayibatu lillah, nti emiramuso ebirungi
emikisa okusinza byonna tusaanidde tubikolere Allah nannyini bwengula buno. Bw'amala okwogera ebigambo ebyo awulira eddoboozi erimugamba assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, emirembe gibeere ku ggwe omuddu waffe Muhammadi n'okusaasira kwe n'emikisa gye gibeere ku ggwe. Kati gwawo gw'ojja okwebuuza ani yatoola salaamu eyo, olugendo nga bwe mulumanyi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamala okumutoolera salaamu, esalaamu eyiye bwe yagiddamu yali teri ku mwoyo gwe, wabula yasabira buli kitonde kyonna olw'ekisa kye yalina ng'ayagala Allah asaasire buli kiyitibwa ekitonde. Naddala ekirongoofu kye yava addamu n'agamba assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin, n'ayongerako kakasa nti ashahadu nzikiriza ku mwoyo ne mu mutima alla ilaha tewali asaanidde kusinzibwa illa Allah okujjako Allah, wa ashahadu era nkakasizza ddala mu mutima ne ku mwoyo gwange mu mutima ne ku lulimi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ti Muhammadi ddala muddu wa Allah era mubaka we. Nzaani atuuka mu kitundu ekifaananga kino? Allah subhanahu wa ta'ala ebyo ebigambo n'abimuyigiriza ebyasooka mu bugenyi bwe eyo ng'amaze okugenyiwala mu ggulu. Bukyo ava Allah subhanahu wa ta'ala alagira nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne batukuumira ebigambo ebyo nga bya nnono. Tulina okubinonooza nga bwe byali eyo gye tutaali ne tubyogera mu swala yaffe, era kyetuva tugamba nga tuli ku ttaka awo nga tutudde tuvudde tujja ebyenyi byaffe ku ttaka nga tuli mu tahiyatu, ne twogera ebigambo ebyo nga tubinonooza nga bwe byali, kubanga ebintu by'ennono tebikyusibwa, bibeera nga bwe biri. Kyetuva tugamba nti attahiyatu almubarakatu assalawatu attayibatu lillah assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bwe tubeera mu swala tubeera ku bigambo ebikulu ebyali mu kifo ekikulu, ebyali mu budde obukulu. Allah subhanahu wa ta'ala we yali ayogerera ne nabbi we sallallahu alayhi wa sallam, hadisi bwe zitunnyonnyola wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba inda sidratil muntaha, mukise bamukomya awo awali omuti ogukomwako, ne Jibrilu alayhi salam ne yeyanjula eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kifaananyi kye yamulabiramu ng'ali mu bwengula, ng'ali mu bawaatiro bye. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa ebiweerera ddala 6 nga mu surat Fatir bwe yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', iliyo bamalayika abalina ebiwawaatiro ebibiri ebisatu n'ebina wayazidu fil khalqi ma yasha, ayongera ku butonde bwe, ayongera ku kutonda kwe gwaba yagadde n'amupakira ebiwawaatiro ng'ebiwawaatiro ge mayinja ng'abasirikale bwe bagabeera nago, buli omu gye gakoma ekitiibwa kye kikoma. Wallahu a'lam. indaha jannatul ma'wa, indaha awali omuti ogwo bwe twogeddeko we yamulabira jannatul ma'wa, we wali ejjana ebeera nga ekomwako ebitonde byonna, era ne bamalayika we bakoma n'emirimu gy'abaddu bwe bagitwala eyo gye gikoma, emyoyo gy'abantu abalongoofu abashuhada awliyaullah giwummuzibwawo. Awo we waggwera puroguramu yonna ey'abamalayika n'emirimu emirungi n'emyoyo emirungi n'ebigambo ebirungi, eyo yonna gye bikoma ng'ebitonde. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amabalo okutuuka ebyo byonna nga byowulidde biwedde. Iz yaghasha sidrata ma yaghsha, jukira ekiseera omuti ogwo gwabikkibwa gwe twogeddeko sidratul muntaha. Allah subhanahu wa ta'ala yagubikka ekitangaala kye n'ekitiibwa kye. Iz yaghasha sidrata ma yaghsha, jukira omuti ogwo bwe gwabikkibwa, ekyo ekyagubikka nga kyali kitangaala kya Allah subhanahu wa ta'ala n'ekitiibwa kye ne kibuutikira omuti ogwo nga bwe tuzze tunyumya. ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى, tegaatalammagako wadde okulaba ng'amaaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallama, wadde okubeera nti gaabula okuva ku nsonga eyali emututte. Amaaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallama tegaatunuulira bitagakwatako, era tegasobola kulalanga, tegasobola kutalamagga. Amaaso ge gaali
straight forward ku nsonga wama tagha ate era teyatalamakako era teyabulako okubeera nti ayina ensonga eyamubuzaabuza ave ku mulamwa. Amaaso ge gali ku nsonga ku mulamwa ate n'ebirowoozo bye tebyagezaako kukyuka kuva ku nsonga eyali enkulu bw'etyo. لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى مزما يربا من آيات ربه الكبرى الله يمرغا ناربا ebyamagero ebinene ebyali mu bwengulu eyo byasobola okutunyumiza bitunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala byamulaga agamba walakad ra'a min ayati rabbihi al-kubra yamulaga mu byamagero bye ebyali mu bwengulu eyo ebinene nga naawe mukwano gwo bwana akukyalira ng'oli mugagga n'osobola okumulambuza mu bimu ku Allah byakuwadde ebinene ebimu osobola okubitunyumiza ebirala biyinza okukulema naye ng'ate olw'essanyu Allah subhanahu wa ta'ala yamulaga bingi. أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم جاكلا منبولي لموي أبوارب أبسنزا لاتا ومويو أزتواتيكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزتواتيكو الله سبحانه وتعالى والعزى موين يوني katonda gwe mwateekawo ayitibwa Uzza. ومناة الثالثة الأخرى ومناة njagala mumbuulire katonda wammwe Manata athalithata al-ukhra nga ye namba 3 omulala gwe mulabanga ekikulu ennyo. ألكم الذكر وله الأنثى alakumu dhakaru mmwe mulina ezzadde ery'abaana abalenzi walahu l-untha Allah mulyoke mumugambe nti yayina abawala kubanga bo benyumiririzanga nnyo mu baana abalenzi era bwe babayita nti mwana avudde mu ntumbwe yange avudde mu mugongo gwange walahu l-untha naye ng'abawala bagamba nti oyo wa Katonda yamutuwadde buli bantu sitaani yababuzaabuza mu ngeri yaabwe nga wano Abaganda bwe yatubuzaabuza nti omu Allah yabamukuwadde ate ababiri bubabweza nga bwamukasa. Allah subhanahu wa ta'ala ababuuza alakumu dhakaru mmwe muyina abaana abazaalibwa nga balenzi nga bamwanyi gammwe walahu l-untha Allah yalyoka azaale bawala era bagambanga nti bamalayika bwe muwulira bwe batunyumiza bonna bawala ba Allah subhanahu wa ta'ala tayinaayo mulenzi. tilka idhan ekyo nno bwe kibanga bwe mukirowooza qismatun dhiza mubeera mu butuufu mubugabanyiza mu buli az'amaanyi okubeera nti ekirungi kimwewadde eky'amaanyi ekinafu kimuwadde Allah subhanahu wa ta'ala nti yazaala abawala beerere mwe muzaala abalenzi bokka. tilka idhan bwe kibanga bwe kityo bwe mukitwala qismatun dhiza mubeera mugabanyiza mu buli az'amaanyi engabanya yammwe si yaabwe esimbu. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Ini hiya tegali ago amanya g'abalubaale bammwe ge mwabawa oba ebyo tebiri bye musinza amasanamu gammwe ago si kintu kikulu mbu kiri awo kyannamaddala illa okuggyako asmaawu ntulaba manya bunnya sammayitumuha mmwe mwagatuuma ebintu ebyo antum mmwe kennyini abaliwo wa abaa'ukum ne bakadde bammwe ma anzala Allahu biha min sultaan Allah tassanga ku bintu ebyo bubaka bwe bwonna nti mulina okubisinza iyatabi'una abantu ababisinza tebalina kye bagoberera illa dhanna okuggyako ebirowoozo n'endowooza ezapangibwawo obupangibwa bakadde baabwe wama tahwa al anfusu n'emyoyo gyabwe bwegityo bwe gyabatuma bwegityo bwe gyabalagira ne bakola ebyo bye gyagala era saani bwekyo nebaguza ebyo walakad ja'ahum min rabbihimul huda. So mubategeeze nti kati bamaze okujjirwa okuva eri Katonda waabwe obuluŋŋamu obumenyamenyi ebyo byonna nti bikyamu wabula alina okusinzibwa mu butuufu ye Allah. am lil insani ma tamanna nandi ky'omuntu alowooza nti buli kyonna kye yeegomba ajja kifuna nga bw'alowooza. falillahi al-akhiratu wal-ula falillahi al-akhiratu wal-ula mukikakasi nti Katonda omukikakasi nti Allah yenna nnyini nsi eno ate yenna nnyina akhira bw'omujoogera wano mulinde ku akhira ojja kumusangayo.
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك أبفز بملايكة بمكا وكم من ملك في السماوات بملايكة بمكا بمولي بالي يوم بوينغولا يوم غورو فجتالي لا تغني شفاعتهم شيئا okuwolereza kwabwe tekugenda kubeerako kikugasa muntu yenna illa okujjako min ba'di an ya'dhana Allahu nga Katonda amaze kukkiriza malayika yenna liman yasha gwali bayagadde wayarda atengira asiimye Allah subhanahu wa ta'ala namuwa oburukusa abeereko kyawolereza eri ekitonde ekyo kyonna kyali bayagadde era ng'akisiimye. Abasajja abo abaali nga basinza amasanamu baayinanga endowooza yaabwe nti ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, tetubisinzanga byo wabula tubiyita mu buyisi bitusembeze eri Allah ku mwanjo. Allah agambye kaabe malayika tasobola kubeerako kyagasa muntu yenna, naye ate buti ebyo ebisanamu okujjako Allah gwali baayagadde mu bamalayika n'amulonda eri omuntu gwali baasiimye, oyo yekka yalibeera ng'afunye omukisa ogwo, naye amasanamu tegulinawo kyansi yonna gye gagenda kubeera nga gayitamu okuwolereza abo abagasinza. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين مزمابو لا يؤمنون بالآخرة بتكرزان الآخرة ليسمون الملائكة بيبنين بملابات مزملائكة زفي تسمية الأنثى انتم يكيشارا انتابو بوالبا الله baita bamalayika nti bamalayika abo Allah yabazaala bawalabe, tazaala balenzi wabula azaala bawala, wabula okuzaala abalenzi mulimu gwabwe nga bano abantu abasinza ebyo ebisanamu. Allah agamba nti nno abatakkiriza nti eri akhira bw'olabanga bapaatiika ku bamalayika nti bawala ba Allah yabazaala n'abeera n'abawala abangi abali yabamuweereza. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما لهم به من علم تبتيناكو كمانيا قوانا مدلان تكتوفو يتبعون إلا الظن تبين تبقبرد مويشو كجاكون رووزا زابا كدباوي نيزاوي وإن الظن نيبين تويبيرووزي وبرووزي وانغا تبيريكو بسيمبو لا يغني من الحق شيئا تبين تبين زاكو غسانغا وليوا مزماغزينا كم amazimagazaga vudiri Allah mugategedde kusinza Allah bamalayika badube abatamujemera ate mwete musanye kusinza okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Ebirowoozo bye mwalowooza ne mufaatiikawo ne mubiguza abantu obwo bwennyini bwali bufere, obufere tebuyinza kubeerako kye bukola nga waliwo amazima agazze n'akamu n'akeddagala. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا kale yawukana kwoyo alabikanga yawukanye n'okutujjukira n'okutwogerako n'okutusinza, oyo mwawukaneko omuleke omugambe nti lakum diinukum waliya diin, mwine eddiini yammwe nange nnyine yammwe. walam yurid, era omusajja oyo alabika oba omukyala talina kyayagala illa alhayata dunya, okujjako obulamu bw'ensi buno ye bw'ayagala ng'alowooza nti alibeera wano lubeerera naye aswadde. Mwawukaneko omuleke alinde obulamu bw'ensi buno bumusiriwaze bumuyinule, naye atulinde enkya akimanye kubanga bw'atujemera wano tujja kubeera nga tusisinkana eri. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ذلك مبلغهم من العلم أونو kwe kumanya kwabwe okusemberayo ddala nti ensi gye balina okukolerera ne beerabira okubeera nga batunuulira akhira, okwo kwe kumanya kwabwe okusembayo. inna rabbaka, mazima omulezi wo Allah, wa a'lam, yasinga okumanya biman dalla, oyo abuze n'ava ku mugendo, an sabilihi, n'ava ku kkubo lye, wa huwa a'lam biman ihtada,
Allah yamanyi oyo omuluŋŋamu. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض byonna Allah era biri mu control ebiri mu bbanga eyo n'ebiri kuno ku nsi. liyajziya alladhina asaa'u bima amilu, ajja kusasula abo abeeyisa obubi okusinziira ku nkola y'emirimu gyabwe emibi. wayajziya alladhina ahsanu bilhusna, ate ajja kusasula abo abaakolanga obulungi ajja kubawa ejjana. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون abo bebalabika nti beewala kabaira al-ithmi, amazambi amanene, walfawahisha ne beewala ebintu eby'ebibbe, illa lamama, okujjako nga obuzambi obutono obuteebereka babugwamu. obuzambi obutono babukola obuteebereka, naye gali amazambi amanene bageewala, ate ne beewala n'ebibbe ebijja enviiri ku mutwe ebikolebwa abantu nabyo ne babeesamba. illa lamama, okujjako obuteebereka obutonotono babukola, obwo ne bubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala asobola bo basonyiwa. inna rabbaka, mazima omulezi wo Allah, wasi'ul maghfira, mugazi wa kusonyiwa obwajja butunulamu abujjewo. huwa a'lam bikum, yasinga okubategeera nti mugwa mu nsobi, olwadde nga muli batonde ne mugezaako okuzeewala naye ntonotono tezeebereka. huwa a'lam bikum, yasinga okubategeera. idh ansha'akum min al-ardi, kubanga ye nannyini kubatandikawo ng'abajjira ddala mu budongo. wa idh antum ajinna, era ye nannyini kubatonda y'abamanyi obulungi nga mukyali magi mu mbuto z'abanyammwe. fi butuni ummahatikum, nga mukyali magi mu mbuto z'abamaama. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bagambye ti huwa a'lam bikum, yasinga okubategeera ebibakwatako. idh ansha'akum min al-ardi, kulw'okubanga ye nannyini kubatandikawo ng'abajja mu budongo ali ku jjajjaffe Adamu alayhi salam. wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, ne bwe mwali nga mukyali magi mu mbuto z'abanyammwe. era puroguramu eyo yali asinga okugitegeera, amasanamu eyo yonna tegayinaayo nsonga. fala tuzakku anfusakum, kale muleke okweyitanga abatukuvu. fala tuzakku anfusakum, muleke ng'okutukuza emyoyo gyammwe. huwa a'lam biman ittaka, yasinga okumanya abo abamutya. leka kweyita bweyisi nti nze ntya Allah olw'ebyo by'oyagala okulaga abantu. Allah amanya abamutya bannamaddala. afara'ayta alladhi, olaba otya omuddu oyo tawalla, akuba amabega ebigambo byaffe n'abeera nga tabifaako, n'obusiraamu ng'abuvumirira, ng'agezaako okujereka ne nabbi sallallahu alaihi wasallam amuzannya mu firimu nga bwe yali omusajja akaggwa ensonyi. omuddu oyo omulaba otya n'abamufaanana abaaliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah atugamba nti omuddu oyo omulaba otya, era baaliwo kuva dda. waaliyo omusajja yayitibwanga Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira yali musajja mwonoonyi nnyo, naye olunaku lumu yagenda n'awuliriza ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. bw'amala okubiwuliriza ne bimukwata omubabiro n'asiramuka. abamu bagamba nti kaabula kataasiramuke, naye bw'amala okuwulira nga ajja kuswala mu bantu be, abamu ku bamushirikiina nga bawulidde ensonga ezo nti omusajja anaatera okusiramuka oba asiramuse, baanyiiga nnyo bamushirikiina abaali abakulu, ne bamubuuza ensonga emuleetedde okusiramuka. n'agamba nti owange Muhammad asomye ebigambo nga mpulira bituufu, nti olunaku lw'enkya mu butuufu buli muntu alyetikka omugugu gw'ebibi bye, ntidde okubeera nga ndibonerezebwa. omusajja omu kyava amugamba nti nze ojja kunsasulanga buli wiiki, ne bakkaanya ekisanja, oba buli mwezi oba buli mwaka, njagala onsasulenga omusaala nga bwe bali babakutisse eggugu ly'ebibi byo, ku lunaku olwo lwe ŋŋenda okukola ogwange nkwetikkireko. nze nsasula buli wiiki, nze ndikwetikkira ku bizibu byo, bw'okyenze gw'owone naye toyingira busiraamu. Allah agamba nti olaba otya omusajja yayitika nga bamusibye ekigambo eky'obufere ng'ekyo, eyali alina amagezi
afara'aita alladhi tawalla olaba otya waliidi oyo yali omusiru alwalid ibn al-mughira yakuba amabi g'obusiraamu oluvannyuma lw'okubeera nti yali agenda kusiramuka. wa a'ta qalilan yasasula omusajja oli eyamulagaanyisa okumwetikkirako ebibi bye yamusasulako ebbanga ettonotono wa akadan oluvannyuma lwa byonna ebyokumusasula n'abyeviirako n'agaa nti ndekeddaawo sina kasasula bitajjansa. Yawaayooko ebbanga lye yawaayo wa akada ate oluvannyuma n'abimma amazzi ne yeetuulira n'agaa nti sikyaddayo kusasula musajja ono ekirijja kijje. عنده علم الغيب فهو يرى عنده علم الغيب omusajja oyo ddala bw'omutunuulira alina okumanya ebyama fahuwa yara ng'eyo gy'atunudde n'alaba nti obudde bwonna tajja kubonerezebwa amaze okubeera nti ne gw'abadde asasula okumwetikkirako amuvuddeko asuubira amaze okutunula mu byama byaffe eby'omu maaso nti nno aliyitawo okubibonerezo byaffe. Amnandiki lam yunabba teyafuna kubuulirwa bima fi suhfi Musa ebyali mu kitabo kya Musa alayhi salam. wa Ibrahima alladhi waffa oba teyafuna kubuulirwa ku byali mu kitabo kya Ibrahima alayhi salaamu ye yatuukiriza endagaano zaffe musera. alla taziru waziratun wizra ukhra nga byali bigamba bitya alla taziru tewaliiwo yenna agenda kwetikka waziratun omwetisi wizra ukhra mugugu gwa muntu mulala oba bibi bya muntu mulala. Tewaliwo mwetisi agenda kwetikka bibi bya muntu mulala wabula buli muntu agenda kubeera nga yeetikka omusaalaba gwe abeere nga asasulibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ali baasazeewo. wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa an laysa lil insani era takimanyangako nti omuntu agenda kusasulibwa illa okujjako masaa ekyo kye yakabasanira kuno ku nsi ebyo tebyamutuukako nga byali mu bitabo bya Musa ne mu bitabo bya Ibrahim. Amawulire ago tebaagamubuulirako nti ebintu si byakugula muntu ali kwetikkirako ate bw'okoowa n'otaddayo kusasula. wa anna sa'yahu sawfa yura wa anna sa'yahu sawfa yura teyamanyaako nti okukabasana kwe ekiseera kirituuka n'akulagibwa mu maaso ga Allah nti kino kye wakolerera. thumma yujzaahu al-jazaa'a al-awfa thumma oluvannyuma yujzaahu al-jazaa'a al-awfa nti Allah agenda kumusasula empeera etalimu kujula amusasule musera mu byonna bye yakolerera ekyo takimanyi. wa anna ila rabbika al-muntaha wa anna ila rabbika al-muntaha tawulirangako nti eri omulezi wo Allah ye wali ekkomo lya buli kintu kyonna ensonga gye zigenda okuggwera. wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa adhaka wa abka tawulirangako nti Allah yawe essanyu ate yawe ennaku. Adhaka Allah yasesa gw'aba asesezza nga asanyusinga waliwo ekimusanyusizza wa abka ate Allah yakaabya. Takimanyangako nti oyo aseka ng'alina ekirungi Allah yakimuwa. Takimanyangako nti oyo gw'olaba akaaba Allah yaleese embeera eyo. Takimanyangako wa annahu huwa adhaka wa abka nti Allah yakaabya huwa adhaka wa abka Allah yakaabya ate yasesa. Bw'olaba baseka Allah yabatuusizaawo bw'olaba bakaaba Allah yafuusa ensonga takimanyangako. wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu huwa amata wa ahya tamanyangako nti Allah yatta ate yawa obulamu. wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha tamanyangako nti Allah ye yatonda ebibiri omusajja n'omukazi. min nutfatin idha tumna takimanyangako nti omuntu yatondebwa min nutfatin mu mazzi buzzi idha tumna bwe gabeera nga gafulumye mu bifo by'ensonyi ne gagenda mu nnabaana. wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra takimanyangako nti wa anna alayhi nash'ata al-ukhra nti mazima kuli ku Allah okuddawo okuzzaawo akutonda omulundi omulala. wa annahu huwa aghna wa aqna
wa annahu takimanyanga ko omuntu oyo nti huwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagaggawaza aghna Allah yagaggawaza omuntu n'amuwa ebimumala wa aqna ate omulala n'amufuula bijodolo binyonkondo ng'ayina emaali gy'atamanyi na kumanya nti nayo yiye wa annahu huwa rabbu ash-shi'ra wa annahu Allah subhanahu wa ta'ala tammanyanga konti huwa rabbu ash-shi'ra yenanyini munyenye yitibwa shi'ra abo barabu gye baali bategeera obulungi nga bajenyumiririzamu wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa annahu tamanyanga konti ahlaka 'adan al-ula yazikiriza abaadi abasooka be baali batumidde nabbi Hudu wa thamuda fama abqa wasamuda fama abuka takimanyanga konti yazikiriza abasamudi n'atalekaawo abaali batumiddwa nabbi Salih ne bateŋŋamya wa qawma nuuhin min qablu innahum kaanu hum aghlama wa atgha wa qawma nuuhin min qablu takimanyanga konti n'abantu ba Nuuhu abaafa amataba abaasooka okubeerawo nawo yabatta innahum kaanu hum adlama wa atgha nti baali bantu bali az'amaanyi n'okusinga ye ate nga baabula n'okubooga ne babooga walmu'tafikata ahwa takiwulirangako nti waliwo ebyalo ebyavuunikwa ku mulembe gwa Luutu ng'abantu bali ebisiyaga abatamulema faghashaaha ma ghasha Allah subhanahu wa ta'ala yabikka ensi eyo n'ekyo kye yagibikka nayo amakulu nti oluvannyuma lw'okugifuula ekibadde waggulu ne kitunula waggulu wansi takimanyangako nti ensi eyo ey'abaali aba Sodoma ne Gomora yagibikkako n'ekyo kye yagibikkako amakulu nti kungulu yagifuula n'etunula n'ebeera ng'etunudde wansi ekibadde waggulu nga kyekiri wansi ate oluvannyuma n'agibikkako n'agifukirirako amayinja agaali gookya nga buli lijjinja liriko erinnya ly'omuntu takimanyangako ekyo فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى قال رواتي مسجد بينجر بيا الله سبحانه وتعالى بيوكنرم هذا نذير من النذر الأولى هذا وننك تكريت الدي محمد ووكنرك وكبك اتفبانك ومزنيا مفرم نذير متيسا من النذر الأولى مبتيسا بفاباسو كمتين دي شمالي أزفت الآزفة أزفت الآزفة سنبدي إكياما الله سبحانه وتعالى إكياما يتيتا من يمانجي ناقamba nti wano kisembedde ekyo kye twabagamba nga mulaba nti kiri wala kisembedde ekiyama laysa laha min dunillahi kashifa laysa laha min dunillahi kashifan tekirinaako n'akamu n'akeddagala atali Allah ayinza kukizzaayo afamin hadha alhadithi ta'jabuna afamin hadha alhadithi ta'jabun tubeewuunya nti Qur'ani eno mmwe gye mwewuunya erimu ebibabuulira ebyaleero n'ebyaliwo n'ebirijja watadhakuna wala tabkun watadhakuna musazeewo kuseka busesi wala tabukuna ne muteekaabirako wa antum samidun wa antum samidun nga nammwe ebiseera byammwe byonna mubimaze mu bayimbi wa antum samidun ebiseera byammwe byonna mubimaze mu nnyimba ze zibafudde bize mugenda mubikeesa mugenda mubidduluza mugenda kulaba katemba si kibi mugende mu maaso n'enkola yammwe fasjudu lillahi wa'budu mwabategedde fasjudu muvuuname lillahi nga muvuunamira Allah musaale wa'budu musinze mujja kulaba ekyammwe nabali balinda ekijja oba twabaleeta ku nsi kuyimba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk